Bobi Wine yanziba akalulu. How do you plant within NRM system? Actually, not even NRM, NRM, but NRS system. How do you plant within NRS system? Oberenga sale yenyini ayagala obuyinza ngate ate gwoyitamu yenyini alowooza kukozesa nawe omukozesa. Nti abaana batandise okugamba mbu bakkiriza mbu babatuma naye nga teri abatuma, ekyo ffenna tukimanyi. But it's a political game. Politics aluubirira okutwala obuyinza. Agenda okuzzaamu ne bana abali mu makomera abasigadde bagambe nti nedda tujja kusala endalinga. Musajja waffe ali mulamu obuyinza bwaki? Kweri. Ly'ebbanja mwami Kyagulanyi ly'ayina. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Bobi Wine yanziba akalulu oba yabba akalulu. Ebyo byabadde bigambo bya mwami Yoweri Museveni bwe yabadde agenda maaso n'okubanga alambulula nti omukulu His Excellency Bobi Wine n'ekibiina kye ki National Unity Platform ti omwaka gwa 2021 babba akalulu ne bakunakuna okakana nga badduse n'akalulu obululu obusukka akakadde kalamba n'omusobyo. Agamba ti engeri gye bagenda maaso n'okubanga bekkanyamu nti NUP yabba akalulu bakozesa system eyo eya electronic voting system eyalekebwa omugenzi kati General Alonda Nyakairima nti mwe bafunira okumanyisibwa ne evidence nti NUP yabba nnyo akalulu n'esukka weyandikomi. ABASIBE omususuzi erinnya eryange Agaliwo gwe mukutu kwe tuli ndi ne SSALONGO MATOVU agenda kubabuuzaako ebigambo tubigambo. Kati nafuuse kyakusekererwa. No, sanyuka nnyo uli. Mbeera hapo kusisinkanako. Kale sewo nange nsanyuse okubeera wano naawe leero. Esewo. Njagala n'okulamusa ku bannayuganda ababeera balaba programu zaffe zino n'okubeebaza okuba nti bongedde okutegeera. Ekyamazima olina kubanga otegeera nnyo okusobola okutegeera bye njogera. Saagala kujerega bantu naye nalaba nga baali banvuma naye consistently bategedde mind yange. Nze njagala nnyo okuyamba naddala bwe tuli ku sayidi emu eyayaana okufuna enkyukakyuka nga mbabuulira bituufu. Because bwe njogera bo bye baagala okuwulira ate si bye bibayamba, si bigenda okubayamba, eba si bye bigenda okuyamba gye tuta struggle okugituusa we tugyagala. Omuntu alina kufuna mazima oba gakaawa oba tegakaawa ne kimuyamba okwekubamu tooki. Kati ne bw'oba ng'oli foot soldier bwe nkubuulira amazima ng'ate ge mazima kikuyamba okumanya nti kangoberere Matovu oba simugoberere oba Matovu kiyayogedde ne kikubikkula ekifu ku maaso n'olaba ebintu mu butuufu bwabyo. Now ekyo ne kidetermininga ebikolwa by'ogenda okukola mu struggle. So kinyambe ntera okuyita ku mukutu n'endaba abavumi bakendedde nkakasa nti batandise okupickinga message yange bulungi. Ate ndi very consistent. Nze sinoonya buganzi mu byenjogera. Sinoonya buganzi. Njagala abantu baffe bafune amazima kuba nange nyigirizibwa. Nze siri muga SSALONGO bwe tuba tuvudde awo wiiki ewedde nakosebwa nnyo okuba nti saakufuna. Njagala ensonga eno tugiyiteemu eddakiika 2-3 tuveewo kubanga ndi ku need party ebya economics mubifaako nnyo oba ensente mu nsawo yo. Chinatown yali ku mimwa gy'abannakampala nga bagamba nti ebintu emiwendo gyali wansi ddala era bajjula ne batuuka n'okuba nti bagumbulule baveewo. Gwenga omulabirizi w'ensonga mu layini eyo ey'ebyenfuna kiki kye wafunamu okulaba Chinatown kye wafunamu ggwe era munnayuganda oyinza mukubira kifaananyi kyekiri emabega kyayinza oba nga ye yabuusa amaaso. Well, Chinatown nze sinagendayo. Naye nafunako okumanyisibwa ku bigenda mu maaso nti ebintu byabwe ebisinga obungi emiwendo giri wansi nnyo. Ensonga lwaki giri wansi nnyo kubanga Abachina abakola ebintu ebyo China era be balina branch babireeta obutereevu. Nga bwe babikola mu factory ne babikola ki? Ne babireeta wano. Kati kitegeeza biba bigenda kuba bya bbeeyi ntono okusinga gwe bw'ova n'ogenda China ogenda kusuubula ku bo kati ate ojja otunde. Kati ate bo bwe bakola baleeta butereevu. Definitely emiwendo gyabwe girina okuba nga giri wansi. Naye kino kye tulina okwetegereza mu nteekateeka eno. Ekisooka kino kikonflictinga
ne strategy ya Mwai Museveni ya import substitution strategy eyokuba nti twaga tukendeeze be tuimporting okuva ebweru naddala China n'awalala tuyimuse ffe bye tukola wano nga tetutwala wa ebweru. Kitegeeza wadde omwaganya oli byakola China obutereevu n'abireeta wano ate n'abitunda ku bbeeyi ya wansi n'alemesa ate owa wano okuleka nti asobola producinga n'okukola kubanga material ezimu era ojja kusanga bazijja bweru ate okuba nti abasi tusobola okukola ki okutwala ebweru naye ekyo Mwai Museveni takifaako nnyo. Ekikulu ekiri mu kino kyafunamu kyekiriwa one nti abasuubuzi badde bamutaddeko olugezigezi bamulaga nti beediima bekola ki bekyankalanya kati akulaga nti gwe ne bwoba toliiwo nsobola okuba alternative era kyongera okutegeeza nti byaba ayogera emirundi egisinga si byaba ategeeza kubanga yakugamba twaga tubeere nga tukendeeza ku biva ebweru okujja wano tufulumye bingi naye ati nakulaga nti ate aleeta abachina babireete butereevu mu bungi ku bbeeyi entono kitegeeza nti ye yennyini ye conflictinga but that is politics. Twali wano ndowooza tukitwogera ku byabasuubuzi nagamba nti ye azanya byabufuzi bye era tolowooza kubanga bw'obanga ogamba nti oyagala yes gati galimu bw'oba oyagala abantu wano bakole ebintu lwaki ba investor bava ebweru obasonyiwa emisolo n'obajjako amasanyalaze n'obajjako amazzi tebasasula ettaka n'obuwa lyabwerere ate owa wano alina kukwata ssente ze alyoka agula ettaka erigula obuwanana alyoka atandika ateekao factory omuyise mu process empanvu ne taxes ennyingi oba ntegerekeka so kakati twalwaningako wano campaign gye tuyita make them poor tubaavuwaze eyo ye strategy ya Mwai Museveni ku byenfuna bya wano make them poor bannayuganda era gakinewuunyisa nnyo naye newe abamuwagira balina okubaawo n'abasala eddiiro tuddeyogerako katuntu kubanga ekisooka kasasiro w'omugagga tasobola kulwako mbwa ku kasasiro w'omugagga bwobawo amagumba geeronderera ebyafise bayyawo ku kasasiro w'omugagga tekubula mbwa so abakyasala eddiiro bangi n'abamuwagira kubanga alina amagumba ge basobola okukola ki okulya now so Chinatown erina ebintu bibiri okwoleka obulimba bwa Mwai Museveni nti kyayogera si kyategeeza Kenya ne Tanzania batugaana okutwala amata gaffe kubanga balina amata mu bungi batugaana okutwala sukaali waffe kubanga balina sukaali mu bungi kitegeeza bateekawo embeera ng'omusuubuzi waabwe n'omulimi omunnakenya oba omutanzania market weeri nga ate yalina okutwala ebweru so sigwa ate kubijja eri ate obireete omubuzeko akatale we yes kati ate wano fe akatale tukagula kali akatategerekana kutegerekeka kajje kalwane ne bano bw'omaze okunyigiriza mu misolo bw'omanyi okunyigiriza mu mbeera yonna njagala ombuulire omusuubuzi gw'omanyi ng'ayimiridde emyaka gyonna nga tebamukubye ekigu nga Mwai Museveni yagira wano yamusanga ayimiridde tubogerako bonna Basulaimani Kigundu Sembule owekitiibwa wava munno bamulwana naye mulwana agenza okufanga naye atandise kustragolinga bonna abantu bangi abadde wawo ne ssente abasangibwa nazo bonna bagudde kubanga the strategy is make them poor okujjako abo abamuli ku lusege n'abakkaanya naye be basobola okubaamu n'akasente ate ng'akamonitalinga olwaleero Matovu wensala eddiiro Museveni nampa akawumbi ka ssente agenda kumonitalinga paka akawumbi ako nga kaweddewo gwe teweebuuzamu lwaki bangi abasala eddiiro babuwa ssente n'osanga ate nga baavu aba amanyi nakuwadde miliyoni 1,000 kati atandika kulaba ozinywa mu bbaala oziwasamu bakazi ogula ttaka byakwekulaakulanya kasobola leka ebyokwekulaakulanya ate olutambi lukyuka naye bw'oba owasa bakazi onywa mwenge ssente za Museveni awo akwongera n'endala naye gwe azikuwe ozimba essomero azikuwe ozimba eddwaliro azikuwe ogenda okuzimba apartments abeere ng'ayimanyi I'm telling you bajja nakutta busi so that is why that's where the problem is so kati abatamanyi system zino bwe zitambula kyovola buluusi abamu basekerera Matovu bwabali at least ekiseera kyemmaze nga ndi mu byobufuzi naye mbadde sinabyetabamu butereevu nze nasoma byafaayo ndi musomesa I can study you nentegeera kati ekimu ku ssomo ge nayiga obulungi ate nga nkyayongera okuyiga balita ssomo Museveni
nti waakiri musomye era nsobola okugaa nti kati ayogedde ekyo naye kino kyategeeza ayogedde ekyo nalinda tubyogera wano tukola interview naawe naye mbikugamba twayogera ebyabasuubuzi negamba n'okubasisinkana ajja kuba kizibu njagala ombuli yali yalina basinkana 28 June yabasinkana ba July yabasinkana mbeera ki gyataddewo era mufo kyo basinkana abaletedde China Town waakiri waliwo byemmanyi abakulembeze badduse ku China Town nalaba John Kabano wafuta nga atuuse nga basatira busatiza kati muddemu mwediime bwe mwediima akulaze nti eri ebintu gyebiri ate bingi omuchina asobireta obutereevu ojja kwesanga nga ebiri munda omuchina oyo n'emisolo tawadde bamuwadde ka holiday ka myaka 2 alabe market ya wano bweri gwe gwo computinga naye naye ndowooza China Town tumuleke naye tugambye China Town ayoleka obukuusa bwa Mwami Museveni nti kyayogera si kyategeeza yani bali takkiriza abachina kweweta bintu biri cheap kulemesa abasuubuzi bafaana ate okwekulaakulanya okukola amakolero agaali badde gakola nga gatunda wa Tanzania bakikola ne Kenya tomala galeta bintu kuva bweru ng'ewaabwe babiina naye ate wantu kaguddewo so bwe tuba tunayagala owaffe wano omusuubuzi wawo nokulaakulana niye musonyiwa emisolo mwetaka eryobwerere mugjeeko emisolo teekawo embeera ennungi emusobozesa olwoba abantu bakole kale neyanza nnyo amuwiiki eno tubadde n'ebintu ebyenjawulo ebyekuusa ku byobufuzi ng'ekimu ekyakutta omugamba kyekyaba political prisoners oba abasibe abaasibwa ku lw'ebyobufuzi mu bufu ofaananako bwe butyo atwalabyeko omukulembeze wa NUP His Excellency Bobi Wine ng'agenda maaso n'okulaga obutali bumativu olw'abamu ku basibe abaasibwa ku lwa NUP abagenze maaso n'okuba nga bateebwa ekyasinze okuba nga kimuluma kyekyokuba nti abasibe bano babadde bagumye ebbanga lyonna era nga bayimirira ku values z'ekibiina ne struggle wabula ate abamu ku bo beekyusizza ne bakyusa olutambi we batuuse mu kooti ne boogera birala ne bakkiriza emisango okkakkana nga bakkiriziddwa okubeera nga bakola ki bateebwa of which Mwami Bobi Wine yalaga nti si musanyufu olw'ensonga emu bano babanga ababakozesezza against him n'ebiruubirirwa by'Abannayuganda okwongera okuba nga bali strong n'okuba nga balwana so nze question eyinza obutabeera awo direct but eri ku kintu kimu political prisoners okutwaliza awamu bayina kweyisa batya bwe babanga ddala babatadde munda ekisonyiwa obeera olina okukisaba oba oba olina kusigala ng'oyimiridde ku ekyo ky'oyimirirako ekyokulwana kakati nakyogerako emabega eri nga tunatandika kukola interviews zino z'okola naawe ne ŋŋamba abantu ndoza twalina ku podium wano ku mawulire gaffe agetukola aga Mande ne ŋŋamba nti byonna ebigenda mu maaso mu kiseera ekyo waliwo ebyabwanika tuteesa ne gavumenti etuteesa ne ŋŋamba abantu nti ensonga z'ebyobufuzi tezikwatibwanga ono yabbye ettaka lyange tugende tuwoze leeta ekyapa bakikola mu bukyamu babiki tukikyuse ensonga z'ebyobufuzi ziba za byabufuzi era kuzannya ebyobufuzi naawe olina kulaba nga ekijja omuzannyamu byabufuzi mu byobufuzi mulimu okufiirwa n'okufuna katugeze bakwata abaana abali mu 12 okukkiriza kwa nkugamba nti abaana abo be bakwata abaali bawagira kojjange kunale bukyagulanye be baana bali tugamba balina omutima ogw'empologoma kati bwe baba kukwatako baba kulese ng'oli empty olina kusala magezi butya bw'obajjayo awo kati wabeera okuzanya emizanyo gyetuyita emizanyo gy'ebyobufuzi because oli akuzanya nawe mukola ki omuzanya end goal njagala kujjayo baana bano 10 oba 2 bakome okusaidia yange ku 10 kyenzijjayo nzikiriza banalaba nga ntaddo efforts nembajjayo successfully nja kusigazaako 6 anagayinza okutaba 6 nja gikola ki njagisigaza ate bwe nsigaza 6 oba 50 they become more hardened bafuuka ate bagumu nnyo oba byonna baba babirabye kati ate oyinza obutamiisinga bali abavuddeko ate bana 5 baleetera abalala ate okwegattako mu bungi
Now that's a political game. Kati Mwami Museveni byakola okuba bannabyabufuzi nga balaba Mwami Kyagulanyi badde bagezezzaako omutimpula bola bazze bakuba Besigye n'abalala bazze bakuba kuba kunafuya mwabagoberera nti ate bamukamu faso omukuba ate olwofe kati ate bakujjako ababo bamanyi okujjako abo gwe ne bakuleka nga tebakutteeko waliwo amanyi ogamba lwaki bakuba Kyagulanyi yennyini tebasobola kuba Kyagulanyi balina munafuya nga bamujjako bana bamuwa amaanyi kyovola ojja kwesanga omukuumi we ono bamusibyewo ono bamusibyewo ono bamuse kati gwe kabwejumbira nga esasi eryakutte ono lyabadde ligenda kukwata nze owekambiveeko. That's a game. Ate ekyo kye tusuubira mu dictatorship. Kati bw'oba omaze okutegeera nti byonna bwe bitu bwe biri then nawe olina okuzannya omuzannyo gwo ate mu ngeri endala. Kati gw'osuubira nti abo abaana babadde bayinza obbata obuti either Kyagulanyi yali badde asindika ttiimu enegotiatinga ne Museveni butereevu mu kyo bw'agenda okunegotiatinga naye nga bamugamba toddamu kwekalakaasa oba ebyokwesimbawo biveeko oba bamuterawo ennyingo nga 10 obaako kyolina obbaa oba ennyingo nga 10 toddamu kwesimbawo toddamu kwogera kino toddamu okitegedde kati nga nawe ogamba kino nja kikola nja kwesimbawo n'okwogera nja kwogera naye sijja kwekalakaasa yadde okuma mu bantu omuliro. Kati osudde ekyokukuma abantu omuliro n'ekyokwekalakaasa osigazizza ekyokwesimbawo n'ekyokwogera kale ensonga omutuufu bwazo. You understand? But at the end of the day abaana 10 bali bavuddeyo obalina bw'obafuna n'obakubatta 2 n'obadda this politics 10 ana oba 5 nga gatya 5 becoming more hardened era nga bategeera nti mukama waffe atulekeredde. Mu bufunze ensonga z'ebyobufuzi tulina kuzikwata mu ngeri ya byabufuzi. Kyova olaba nti opposition bagenda baba nti balina nkuŋŋaana ne police nezigaana ne wajja waki confrontation because police ekola byabufuzi tegoberera mateeka. Yeri political. Therefore kandawe olina kusala magezi siku zinga buzinzi kachira n'okateeka eri emabega n'osirika n'okatuulira. Nawe olina kunoonya counter oddamu otya. So wakati kituufu Mwami Kyagulanyi okuwulira ennaku n'okuwulira nga aliiriddwamu olukwe naye njala kumutegeeza bino byabufuzi kyonna kyekiri byabufuzi whether awulira nga aliiriddwamu olukwe oba tebalumuliddemu but this is politics. Secondly abaana bano bamaze emyaka 4 nga bali mu kkomera. What is their fate? Kyekiddako eribbo eri famire yaabwe eri bo nga abaana bo bennyini eri mikwano gyabwe kiki ekiddako eribbo kubanga tomanyi wabasibidde n'abakyasobola basibe 10. Kati omwana bw'alaba nga bwekityo bwe kiri tetumanyi mbeera ki gye badde bayitamu oba bakamaabe babadde bayimirirawo naye mu support katugeze okuweerera abaana balina okuweerera okuliisa famire kubanga ali mu struggle okuliisa famire okumujjanjaba nga alwadde n'ebirala obulamu bwaffe bubeerawo tetumanyi nze naawe tetumanyi naye bigwomanyi naye nze sikola ki simanyi. Kati omwana ono bw'agenda okumalamu n'agamba naye kati abaana bange tebaasoma mukyala wange bamuzaddemu oba yalina olubuto nawuli yalujja namu kati yafumbirwa ono. You understand? Oli alugana naye ekyo kyenwanirira kiki kati ali ku ebyo ng'abyebuuza agenda okulya nti ate Katuntu yasaze eddiiro Mapenduzi yasaze eddiiro waliwo Luwango we NUP yasaze eddiiro waliwo Kagabo we NUP yasaze eddiiro waliwo abe NUP abalala nabo abekyanga balekanga abanasale abaita ku kadi ne bakidinya tekati kakati yagamba nze ali mu komera ndiyo kuki nga ne ba MP bali mu kusala ddiiro. Kati naye ezo zonna game zono nakyemalira atukutte n'atunyweza ate ffe tulema okumanya butuzanya naye ebyobufuzi because ye ali a game ahead of us. Ali maaso ko yes alina ne upper hand alina sente zonna gwe ze weetaaga yazirina security yonna agirina amagye gonna agayina polisi yonna agirina ekigamba akirina buli kimu akirina. Kakati
ogenda okuwunzika nga si byangu nnyo nga kkiriza gaana gwali eno mu kkomera emyaka 4 bw'obibalaabalamu n'ogamba naye tuyinza okubreakinga system eno n'envaayo nga president ye commander in chief of armed forces Muhoozi ye CDF okay Semabe Bashayija yakulira amakomera Abasi byakagaba yakulira polisi ali no bulimba mwana omwogezi we Abasi byakagaba wa polisi alinako n'omwogezi we Sima Kituma lusimanya babishi amanya gati agamanya gabwago byabashayija alinako n'omwogezi we Simanya era yoyo hakati ogenda okulaba ani akulya semwai era nga wuwe akulya SFC era wuwe gatoina mu wogwe operation wealth creation ye gabasente nebirala oyo muganda we kakati ngo utali kokuloza nti ne system twinzo breaking because they are running their thing kati bwokwata ka system wako nokagatta wamu woti kakuma bya waka Muhanga Kayanja commander land forces yiso waliyo Katabazi yalina obuyinza kwoli oluka Katabazi yaliyo kati ngosiriko ganda ye mpisewa ka system kano ndi mukomera musajja wange Kyagulanyi yanzo ka breaking amanyi gakugwamu wekanga ali eri mu nkomyo ngoidi oli bwomu bwa ebyo byebulirira n'ogamba kakati ako ka system ka security ke kanywezezza ate ke kanina yesebo ne court agikulira era wuwe nkozesa ze magezi ki bwogenda ogattagattamu ekintu kino kivaamu kyetaagisa sente ennyingi ennyo sente ezo nabo ziyita mu gavumenti awali budget ennene nga mu education mukazi we yaliwo bwogenda mu by'obusuubuzi lwabwogo yaliwo oyo simuko kakati tukoze tutya system tugiyitawa nkolagane entities zino nfune sente UNRA kajina ya jina URA rujochi ya jina kati hao nkoze ntya ononya woita wota mugisha ya jina eye wafa sente jezitambulira ani PS wa maje kati ogenda okulaba ogana azanye muka politics wano nenchita mbasi itawo nenzira onwani lyo bulambu bwaye ng'omuntu because boba mukomera obolooza nga gwe okujjako ng'oyagala nnyo ne support nga y'amaanyi eva ebweru ng'ogiwulira bw'osobola okukkiriza okuyimirirawo bwe kitaba ekyo ogenda okubamu akafaananyi nga kawindo kasigadde katono nnyo bw'osobola okugamba tusobola okupenetratinga system eno tukikola ki kati wali badde oddamu amaanyi akaŋŋume obusajja bunkwate kaŋŋume ogenda okuwulira Kyagulanyi alwanagana mpuuga ekyo kimuli mu kibiina kimu muba mu mutanga mubaka lumu opposition fighting themselves najja nankumbi akubagana Katonga ne Katonga kakati ng'ogamba kati essuubi ery'okukyusa gavumenti liriwa kakati bw'osirika bwe n'ogamba waayi omusajja okunyongera omwaka omulala n'omulala n'omulala kanjiye kino aba atadde asinga tuneesootinga ngende nime mwanyi kati these are games buno bukodyo bwannakyemalira bwakozesa okusigaza obuyinza ewali sente n'anywezaawo ewali obuyinza n'anywezaawo wonna wolina okulowooza nti kakole ki kampite naw kati kikwetaagisa okubanga gwayagala okukyusa obuyinza oli mugezi nnyo omusuuza onobanga toli wa bulijjo n'okola alliances ate n'ababe kubanga era abasula system bava munda n'olira munda kati gwe olina kukola alliances n'ababe n'okibatamya kasobolaga essuubi nawe wakuba siyaasa because that's politics wa siyaasa Abamerika bakuba Libya ekigo
naye nga Gaddafi alina byali akoze nga abantu balina amayumba basomera bwerere biki naye abagamba nga bw'obanga olina ennyumba ya bisenge bisatu agamba yakulimba wandibadde olina kalina gy'osulamu naye ssente zonna kalolaba amazzi ge munywa walibadde onywa n'amafumbe nga totaga nagaddamu gafumba ng'osanga ku taapu n'onywa bunywa ng'Abamerika bagwaddoka nti amazzi agatuwoya ku bwerere akanti agag'obwerere kituufu naye walibadde oganywa nga si mafumbe nga malungi mayonjo kisembayo otegedde kakati bwakusanga onywa ka whisky nga nti whisky ekata kumala omuntu omutuufu ne kawayini akanywa kati buli kyolina ekirungi abaako bw'oba kusanga ng'olya mugaati mu Libya kati ate omugaati ogutaliko blue band guliika walibaddeko ne blue band you understand now nenga reality omusajja alina kyeyali ataddewo now kati politics wa siyaasa gw'olwaleero gw'oli mu driving seat etwala obuyinza mwami Kyagulanyi gwe kikyoteeka ku mmeeza okuba siyaasa bali abalina obuyinza kubanga Museveni ye muntu omu naye alina abamuyambako obunyweza obakubye otya siyaasa omuwaguleko ekitundu okizeewuwo ekyo ekibuuzo nkimulekera ne banne kuba kati olwaleero twogerera need si etunulidde okutwala obuyinza buno bannayuganda batunulidde NUP era need webe bututte kibagamba nti ekyewunyo kyakoze ki kyaguddewo naye ensi emanyi Kyagulanyi yabulina yali mu line wali next in line kakati ekibuuzo okoze otya okuzanya politics ow'obuwanguzi politics aluubirira okutwala obuyinza agenda okuzzaamu ne bana abali makomera abasigadde bagambe nti nedda tujja kusala endalinga musajja waffe ali mulamu obuyinza bwaki kweri lyebbanja mwami Kyagulanyi lyayina okoze otya politics atwala obuyinza so si okuzanya obuzanyi politics omuntu ayagala okutwala obuyinza byakola byanjawulo kwazanya ebyobufuzi nkaddamu omuntu akola ebyobufuzi nga byakutwala buyinza wanjawulo kwazanya obuzanyi ebyobufuzi kakati ekyo kisigala eri munnaffe kojja ne banne bali ku lugoba oluteebi fawate naffe nidwe tunagira tukole ebyewunyo ebyaffe naye ensi waliwo ekoze eki kubanga nze sena gwe complaining nga ati wanidi bamusibye naye yaba ayina ati batandise okusala eddiiro kitegeeza waliwo ekirungo kyalina okuteekamu banywere bagambe tugumye sajja waffe ali kuki ku kituufu awo luwali ebbanja Salongo nga tukyali mu kazannyo k'ebyobufuzi kabadde at play mwami Yoweri Museveni wiiki ewedde yagenda maaso n'okuba nga ayaniriza member of parliament owa Bugweri omukulu wa KATUNTU wamu n'owa Badegera IB division MP omukulu amanyiddwa nga MP Martin Aujara Mapenduzi bano ne yabadde abaaniriza mu National Resistance Movement NRM mu buufu obufaananako bwe butyo wabula okujjukirako abantu kye babadde basinga okujjukira ye statement gye yakola mwaka gwali gwa 2005 ng'ayita omukudu KATUNTU yamuyita poisonous mushroom mu buufu obwo naye ate essaawa zino agamba nti omukulu wa KATUNTU yageze maaso n'okubanga alaba ekitangaala ekibuuzo kyange wakati nga opposition erwana nnyo okulaba nti naye enyeenya okutuulako wali ate enkya neggulo ne tulabanga mubamu ku banyeenya ate basituka badda side gye bagenda maaso n'okuba nti banyeenya opposition esigalawa era what is the bigger picture mu kino kyonna nina mukwano gwange ate nga organizing secretary wa NET omulangira Jojjuko Nakibinge bwe twotera okwogera ku byobufuzi bino ate obigeraageranyanga ebyopposition ageraageranya ebyobufuzi by'opposition n'ebya gavumenti eri mu buyinza ng'abantu abadduka emisinde emiwanvu mu bunabyalo naye nga oli gwo akulembedde bwadduka alina abuwagizi wali ku bbale bamuwaayo ku lwendo lw'amazzi bwanywa bwatuuka wali n'afuna kagulukosi n'anywa naye nga gwadduka n'akabengo ne kakusimba ng'ekinene ky'osobola okukola kufuna nduulu musajja waffe matovu togwa n'abakuba enduulu nabo ne batuuka emiro ne gikalanga tasobola kukubira ki naye ate bwaba baggwamu amaanyi ate oli nga abuwa kagulukosi nga oli akola ki ayongeramu byebyobufuzi by'opposition bya gavumenti eri mu buyinza ekisooka geemu yakolebwa nti abali mu byobufuzi bw'oba toli mu gavumenti eriko
by design mwina kubeera baavu kubanga bwe munaabeera abagagga kyangu okusula gavumenti kyekyasuula Greenland Bank because Sulaiman Kigundu yali azze ku FDC nga era bamanyi nti ayine ssente zaateeka mu buyeekera mu kiseera ekyo yali reform agenda naye nga yali temanyiddwa mu bujjuvu nga political party anti yes yali kisinde but yali ewaguse ku ruling party kati baakola byonna ebisoboka kubanga yatakyakkaanya nabo okuleka nti banka egwa kati babataminga nga bayeeke babeera bayeekera no nakyogera wano nti enjawulo eriwo nga nkudiza mu kati ne mabega wali kyetwogeddeko ekyamwami Kyagulanyi nti bwe tuba tukola enteekateeka ezitwala obuyinza oluusi ffe tuba tuzanyiramu byabufuzi naye ate gwe wazannya ebyobufuzi oli gw'obizanyirako ye alaba muntu amutwalako obuyinza amunona essaawa kati ate gwe byogamba mpimamu kankangemu naye ng'ate oli tebamukangamu naye gwe naawe akangamu ekikuli ku mwoyo oyagala buyinza niye okangamu so tokola bitwala buyinza wabula obanga okangamu kati oli gw'okanga bwatreatinga koni bwatreatinga ADF kyobulaba okuba n'amasasi ne babatta babakuwa emigo ne babamenya babasula mu ziggoonya babasiba kati bano abaana betwogerako bo bali bamanyi bali mu byabufuzi bali kusajja kutugire ye alaba bayeekera bamutwalako obuyinza tutegeraganye now kati bwetudda ku kino gwe bw'obanga tokyategeeragana naye amanya kati luno lubaze era kizibu nnyo okusanga wano omuntu amanyiddwa nga mugagga nga wagira opposition genda onoonyereze ku musajja gwayita Galuga Musinguzi wa FDC active politics ya mwesonywa n'omwesonyiwa yali mugagga nnyo kati mugagga naye ate yali mugagga nnyo what happened naye system yamukuba paka wache n'agamba ebi active kambiveemu kubanga yali awagira FDC lukulwe mutegedde ne bwe bategeera butegeezi okuta ebipande 10 n'obiwa opponent n'obiwa opposition they will crumble your business empire so by design bw'oba toli mu ruling government olina kuba mwavu ng'oli mu byabufuzi era abasajja bassebaana babadde b'amaanyi nnyo okuba nti waakiri bafudde nga balina kye balina nga atali byabufuzi baali balwanya ekisembayo okitegeera nti baali bagagga nnyo nga bali solid nnyo naye bameka bojja okubalanga bassebaana bameka njagala ngamba nti ogundi ono mumanyi wa FDC oba wa NUP oba wa UPC oba biki nga mugagga nnyo takwatagana gavumenti eriko taliyo tikisoboka kubanga bamanyi sente zirogera zikwata oziteeke mu byokuyekera kandi an empire within an empire it can't be now kati bwe kiba nti by design mulina kuba baavu kitegeeza mugoba okukyusa system nga temulina kye muyina nti nsanga wano olwaliro nga ndowooza amafuta gantwala mu kibuga ekitegedde kati ate ne gwogenda okukolako ka bizinesi agaha ono si amatovu gentera okulaba nga akolokuta gavumenti kale ne tewali buzibu gya kukolagana takulagirawo nti temugenda kukolagana kale katulabe maaso naye era ogenda okulaba nga ekintu kifa kiserebettu kubanga atya okukolagana naawe ogenda mulabisa implications zaakyo now by design okubeera mu opposition olina kuba mwavu bwe bakitegeera nti opposition erina obusobozi okunoonya funding okuva ebweru bagiteekako obukwakulizo bungi nnyo era okufuna ssente ziva ebweru okalubirizibwa nnyo kyova olaba bateekawo eza iPod mbu bo gavumenti kekuwa ssente ogivuganye then how stupid are we mbu gavumenti etuwa ssente zeza iPod bannaye abatulaba ezo zemuulya ebibiina ebina ababaka mu palamenti bezigabana mbu tugivuganye naye eri mu buyinza ezigabanako nayo yeewa naye ekibiina kya byabufuza nti kati niwesanga nti weziba biliyoni 4 NRM ejja kutwalako 15 NUP etwaleko oba 3 FDC etwaleko 8 DP etwaleko 4 otegera PPP etwaleko 6 you get my point ne NRM bajiwo ati kibiina
kati bali baga bataddewo sente za bibiina byabufuzi tebagamba nti ekiri mu buyinza tekifuna kati ezaalizo olw'ebibiina by'obufuzi nabo bali mu buyinza ate babenefiti ate bafuna ekinene kakati ate naffe netwerimba mutusooka okukozesa sente ezo netubavuganya ne bamala bagamba nti ne leader of opposition tumuwadde budget ya bumi babusatu mbwe muyambeko okulaakulanya ebyobufuzi bye n'aba opposition batujjeko ffe bavuganya zibayambeko okwekulaakulanya basobole tujjako kati kyegambye nti oluusi njogera ebintu bw'obanga totegeera nyo obutabitegeera but logically gw'olabanga gavumenti ya Museveni ekwata sente ezo obumbi busatu neziwa NUP nekwata olunana eziwa FDC nekwata ebirana ebiwa DP mugivuganye mugiwangule tu naye nga naye ate efunye obumbi 14 mwe bakubisa emirundi ena mwena zimufuna awamu nga mwegase ne mugenda kuvuganya iyo yatesobola nozikozesa okubakima and on top of that ye kawejumbira nga akaguta ate alina supplementary budget ziri mu trillion nga 3 I mean ya classified budget classified esatulwamu he operates around 3 trillion ezitabalibwa obumbi 10 ngezi kati abasulidde obumbi 4 gundi y'ekibiina kye kitwalako 15 18 yalinayo obumbi 13 kati ate yalinayo ye obumbi 13 ng'omuntu kyava asobola okuteeka office ya national chairman ekyambogo n'afundinga plot 10 n'afundinga militia groups n'abagula mba katuntu you understand naye naffe netuba bamativu nti sente za ipod ze batuwa tusoze yambise netujja ku government and we okay era tusanga tuli mu kulwana etteeka lya lumu binnyo omayiga kati tujja kaddembe lyaffe ng'aba opposition ogenda kufira mu opposition. Are you working to remain in opposition? Actually, as a nandisabye nakolako interview nawe ne kugamba nti njagala nnyo omuti gwa sabuni kugula omutwalo 10 n'ekitundu. Lita y'amafuta egula emitwalo egi. Sukaali adde ku egi. Kakati bwe tunakaluubirizibwa nga tusobola tujja kwekolamu omulimu obusungu nga awo kakati ko buli oyagala ofune comfort zone mu opposition obeera ngamba nti olina kubeera omwo stupid. Olwana kutwala buyinza ate oli mu kulwanirira comfort mu opposition. Ekitegeeza nti tulwana tubeere mu opposition. Actually, we are looking at these positions in opposition. We are looking to being number 2 and to remain there, comfortable with our leader of opposition, with our budget, with the sentence from iPod, and then we are removing a dictator. Logically, mulabanga chikola. Akuwa sente naye ate abaana azilonda mu kibiina kye n'atwalira obumbi 18. Kyokka ye alina budget etatunulwamu ya trillion 3. Nze kyendowooza abaagala obuyinza twejjemu amalala tukole ebitufunisa obuyinza asobola okwogera ayogere gwoba osobola kukuba ngumi gikube naye bibeere nga biri aimed ku mulabe tutunulidde mulabe naye kati ogenda okwesanga abasobola okuvuma ate bavuma b'opposition abatalina na buyinza. Nfo ky'okuvuma oli alina obuyinza bavuma atayina. Kalosanga bavuma matovu n'osanga ebivumo bingi bivuma matovu ne bavuma zisina buyinza. Matovu waabwe sina sente sina buyinza sina kifo kiri awo kitegerekeka nze ninga bwene bona nvuma. Naye singa tuvuma muhoze tumutekako tabo myezi egi. Kuvuma ku macha mutuntu lwa ggulu. Facebook, Twitter, simanya X biki byonna emikutu nga tumuvuma. Ajagamba kitawe nti bannaye banvumira ki nkoze musango dadi lwakito bita ne dadi Museveni omuvume ne dadi abite obotegeera kani agenda okulaba agamba andi yagamba atuyamba buyambi kati akite kwa tumuvumya akite agenze tebajja kunvumira bwerere nga nyamba bayambe naye tuddira force ya famaanyi n'osanga bafuma matovu oyo kikita ina magezi nti ayina agamwa oyo kino but that is the reality. Tuyina kuyiga ngeri ki gye tukolamu ebyobufuzi ebitwala obuyinza so si kuzannya bizannye
kyozanyiramu Katikkiro yagamba kirina beki abafa ng'ozanya abafuzi waliwo abafiiramu ekyozanya so kiddayo ku kiri nti abaana batandise okugamba mbu bo bakkiriza mbu babatuma naye nga teri abatuma ekyo ffenna tukimanyi bazise political game naye ekibatuusa ku level eyo balaba nga okukwata obuyinza kubali wala because singa mwami Kyagulanyi akeera ku makyanga ya president bonna abata naye kati bagenda okugaana naabukwata ddi atute nze kaŋŋambe bantuma nze nali simanyi nakumanya bantuma butumi naye nze nzikiriza sijja kubiddamu nze nsaba bansonyiwe ng'abivaamu neetonze nsaba bansonyiwe nze nali simanyi bampabya so tukole ebikolwa ne bwe kuba kuvuma nze saagala twevume oluyala kikola ky'amakulu owe Katonga nga weereza Wendagera Nkumbi ani kumwami ani alina obuyinza ate kuliko owe Katonga weereza Wendagera Nkumbi Wendagera Nkumbi yefunyiridde owe Katonga kakati oli asinze eri avuma lumu oba etteeka lireese oba talireese Museveni yasigalako bw'alireeta lijjako Museveni ye bw'atalireeta Museveni aba avuddeko nti bw'atalireese Museveni tuba tunati omujjako tuti kati ate aleese etteeka tuzeeyo kemabega gwalawanga bwe kiri nti tubadde tunatira omujjako bwe tuti naye lumu tukoze bubi oleese etteeka kati tuzeeyo emabega bwoti bw'olaba etteeka eriwo okuleeta etteeka oba obutalireeta tekina kikyusa ku status ya presidency mu Uganda kakati obudde bungi ne tumala nga tuli mu muvuma actually mu nkola entuufu erwana okutwala obuyinza n'okukyusa eggwanga waliwo abantu abamu nga ffe nyini bwe tubeera mu lutalo ffenna tulina ba eliminatinga ekyo nkyogedde ekyo buli omu akitegere nga bwakitegedde bwe tubeera mu lutalo nga tusimbye wano tugamba tugenda ku clock tower n'otandika okulaba ate atandise okukwana awo abba menvu nga bye twagala biri wali we eliminate some of them you don't waste time but we spend a lot of time wasting, abusing, belittling, what? Actually, we are not focused at all. Unfortunately, abasobola okwogera ku bintu ebyo nga ffe akati ate ebyo ababiwulira batono waliwo alina obyogera kati alina obyogera tabyogedde kati netusanga nalwo olutalo ate ge bw'obyogera kati ate onafuya oli but that's the truth. Oba etteeka alireese oba talireese terikyusa status quo. No way. So ndowooza nti ku nsonga ya Budu Katuntu tukkiriza nti waliyo eno akapeeya mu opposition tujjukirako Olubalamira Lulanga musajja mulwadde wa siriimu yeerangirira bwe yajja mu FDC n'abeereko akaseera yaddamu n'agamba nti ntegedde Museveni asooka okujjanjaba obulwadde bwe nnina ente busobola ng'alaba eddagala yalina okubeerako li expensive sente ziina ate eri balimuwa ku bwereere. Kati ffe abali mu kulwanira enkyukakyuka njaga twefumitize ku bintu ng'ebyo. Tugumya tutya abantu baffe emitima naye okubagumya emitima kisinza kubikola bitukola ki bye tukola ebibalaga nti tuli mu direction entuufu tuli ku focus ku ki ku buyinza. Naye buli anaayogera n'omuddamu buli ayogedde n'omuddamu buli ayogedde n'omuddamu ate oli alina obuyinza n'amala omwezi mulamba nga tafunye ekigambo kiva ku opposition kitereevu naki wabula tuwa narrative kati yaleesewo oguboozibozi banzi obulwe miliyoni namba kati n'abandi awo ng'okimbuuza kakati ye Museveni byagambye emiliyoni gye bamba bituufu tuddemu ebyo ebyekisiru bamaze dde okumpita nina TV zengenda okubeerako enkya kakati ezimu ku topic kati simanya accusation za Mwai Museveni zirekawa NUP ebyo bikwataganirawo kutwala obuyinza sinabikubuuzaako kati that stupid talk era nkyangenda kuba ku TV bagenda bireta tuyogere kuba baga bannaye tulekerao okubeera abatalowooza tulekerao okukekkereza obwongo bwaffe mu kubukozesa mu kulowooza tulowooze kale newankubadde era tetusobola kweta strategies zijjako government mu public but waakiri waliwo afunamu ku bye twogedde n'addamu naga nti n'okuba ku tooki sinokuba ku tooki naye kati bikwataganirawo kati Museveni atuwadde narrative yatuggyeko eriya Nyakayirima kati atuwadde endala tunaaba tuli awo litwali ku kyamawo epiero ye egy'okusinza abantu nakyo mu tukidibetingako mufanye okwogera ku birimu amagezi tuli mu bintu bya kwesiriwaza naye kiva ku ki ffe abaagala obuyinza naffe tulemeddwa to organize ourselves
to conduct in a manner eteekawo kye tuyita narrative. So ne tulinda okufuna narrative ate eva eri mu bali abalina obuyinza. Hey, wiki namale mujimala mwogera ku Museveni bamuba $1 million naye olaba nga kisoboka. Ne tukala kumala wiki namba tu debating ekyo. Kati bakitandise jo kachigera tutwala paka ku Lwakubiri. Me I saw it as a joke. Kulia bakitandise tutwala paka Lwakubiri wiki ejja. Ku Lwokusatu ajja kubawo kibozibozi ekipya. I'm telling you bonaba ojja kudda no Friday. Ongambe kati ku Lwokusatu bajja kuta narrative empya. Nenga kyandibadde ideal. Abantu mu public bandibadde boogera ku bintu ebivudde mu opposition. Opposition bagambye tebagenda kudde mu parliament paka nga bakkiriza okuleeta enkyukakyuka mu mateeka g'ebyokulonda. Kati awo debate etandike tebabagobe mu parliament. Kati bana abasasula omusaala. Lwaki bawanga tebakiika? Emboozi ebeere ng'eri awo. Naye kibaliko kituufu. Naye kati tuli ku byoli. Yalina obuyinza yatuwa n'ebyokwogera. Anti waliwo olwe baavaayo ate bwayita ennaku 2-3 nga bazembe. Anti nkugambye we are not organized as opposition. Nange mwendi. Nange siri organized. Ndoza abatulaba kibanyumire bulungi. I'm a part of opposition that is disorganized. You are part of a disorganized opposition. Enjawulo eriwo siri ku lugoba luteebi. Enjawulo yokka. Nze ndira muwogezi ne munidi mwendi sinze nkikulira nze ndi muwogezi. So waliwo abali accountable era balina kukola ebyo ebikkiriza ebitulaga nti ddala obuyinza tubutwala. Kale naye nga tugendera ddala abantu bano okuva mu position ebibuuzo byabadde bimeka biwadde no tugenze era tuvaawo neŋŋamba ekyabakulu bano okwegatta wali ate nga si beeboka every time. Tekyongera kulaga nti opposition enafuwa ebyo. Kati nkugambye obwo bukodyo bw'oli atufuga dictator. Ebyo alina obikola nga bwe nakugambye amanyi n'okutta abakuliraanya amanyi n'okusiba bali byonna kunafuya. Kulaga kifaananyi kigazi nti ne Abdul Katuntu gubadde ogamba ne taliyo. Naye tukimanya Abdul Katuntu mu parliament abadde independent. As we speak now. Abadde independent. Kati abadde opposition. Nedda naye katika waze kumbuza ibuuzo. Anti okusooka waze kumbuza ibuuzo. Nange kankuddemu ombuuziza. Amaze emyaka 5 gatali mu opposition. Yes, lwaki mwagenda formal atogamba nti opposition? Kuba yasooka wali ekibuuzo kyangu nnyo. Bwe yali ava mu opposition yakusiibula. Mu parliament yaliyo nga independent. Lwaki tiwambuuza kibuuzo yatandika okubeera independent? Naye nawe oli mu kukatiriza bya Museveni. Kati good debate yaguleese bano bakyuse. Ebyo binarrative zisibitulamu. Ojera Mapinduzi wa kibiina ki? Si wa independent. Abadde opposition. No. Kati lwaki oga nti opposition? Ojera Mapinduzi nga chairman yo sifa eggulu. Ettaka okutudde ekitebe kya district. It was a public land. Ne bali kuba ebyapa ne bamali bali kuza government. Si bubbi. Tiyali mu system. Si dobonkanya. Kati ongambo tyambu kati yakyuse bukyusi. Abatakola nabo. Bwemba mutubuuza ebibuuzo mutegere ntunaffe tutegeera sewo. Naye ati kati yo tebabadde mu opposition already. Omusajja Katuntu omukulu yaliko yavaayo. Olwaleero ya formalize bweba bufumbo. Okay? Bamutaddeko akawala. Mbadde n'akawala nga nkadeddeza era mbadde njala enkyalo ntwekubamukko n'ebibadde bya nkukutu. Kati tugamba bibeera official. Kati ngotandika lwaki yamuwasizza lwaki yagenze kati mukwanjula tebyatandise kwolu mbadde n'akawala kaye nkadeddeza kale buli kuwala abantu asazi n'agenda aba tagenze kwolu aba yagenda sente za Mwai Museveni ziranga kitambo oyagala okukweka nti muli basezi kikubira mu bantu kiringa nsimbu okweka eyina okweyoleka nti oli musimbu nekuba mu bantu n'amasuuti go ne gaddugaga nti ensimbu yamukubye bulijjo mulwadde wa nsimbu tyabadde agina kubanga ensimbu tekuba kwololekutte ebeze ebaddewo kali n'abasala baliyanga nsimbu ebe bakubye bukubi mu bantu naye ensimbu basangibwa bali nayo kitegeeza badde nga bakola ne system era bagibaddemu naye kituuka ekiseera nti sente ya Museveni bw'ogirya olina okutuuka ekiseera n'akuteekako empeta mu lujjudde alina okuteekako empeta kiri kibaddewo kati we twogera waliyo abalala bakola era baisa kijja kutuuka olebe nga official bakoze eki bagenze kakati yenjawo kyegambye nti batuba tuli mu struggle waliwo ebikola by'abantu bemulaba n'ogamba naye bano beetaaga kudda but we eliminate eyo struggle entuufu Matovu avudde ku mulamwa eliminate how I don't know but eliminate
nebo oyita olukiiko Katuntu okimanyi yakyuka dda ate bweta olukiiko l'opposition n'omuyita n'abeeramu why mawo n'omuyita n'atuulamu why is he opposition? Not at all. Nkugambe we are a disorganized opposition because tulina okuba na intelligence ebintu nga tubimanyi. Olina okuba ng'omanyi ne D Matovu yapiikinze ssente mu State House. Olina okuba omanyi D Matovu yagenze kapeeka. Olina okuba omanyi D Matovu yatudde ne Lwabwogo. Opposition olina okuba na intelligence within the system. Nene yaffe bwana akusanga ne wenda alemu alina okuwa ku bwino oba nakuwa ku intelligence eri nti walya. How do you build such a system nga tolina tosobola kulingiza biri wa neighbor? Oyinza okulwa ne neighbor omuwangu naye nga tomanyi bifa mu nkambi ye. Ate amanyi oba ogajjawa. Olina okumanya ne bwe balutalo balina emmundu zino balina tanka bwezi balina tanka zino balina ebikompola bino kati tegeeza ffe twetaaga oba tetubifune kati katubbe ebyabwe oba tulindemu. Kyekiri kye nagambye nti gwe bakuba otya siyaasa n'oba wagulako ekitundu. Ekyo kye nabadde ntegeeza nti you must be within their system. Olina okugisensera nga nabo basensera eyiyo. Because Museveni plants within and plows. How do you plant within his system? Gwe nawe ng'omulinamu nga bwe yaye bagamba nga nawe omulimu otegeera nawe olina okuba ng'omulimu nga naye bwakulimu nawe olina okuba ng'omulimu kaabala kano nga ne meeting gyakoze ku saa 9 ogw'ekiro webukeera ku makya ssaawa 2 ng'omwana yakubye amasimu esimu yo tebaddeeko sanko miss calls nga 10 akunoonya alukuwe. How do you do it? Ebisiswa byogerera wano naye njagala opposition tutegeere bye tulimu nti we must plant within his system era tukungule ebyaddala nga ye bwatusigamu naffe tulina okumusigamu. Ontegedde kati bano abasajja abezibola be mulaba system bazikola ng'abalimu muwozi obuyekera temukwawo ng'abalimu information. Ennaku ezo bakubye omuduumizi wa Iraq gwozi bamukuba batya luli bakuba president wa Iraq bamukuba batya ku system gye balina. They plant within Israel gye ne bateekamu abantu ne babeeramu ne bakulira omwo. Gorbachev yakuba USSR ekigwo yali trained mu America n'amubateekamu mu Russia nga ye president. Kyamwanguyiro gikolapusinga because he planted within. How do you do it? Nga we badda walaba. Yes. Then how do you build such a system? Go opposition. How do you do it now? Assignment yange kulekera ne banno. How do you plant within NRM system? Actually not even NRM kwa NRM tena buyinza, but NRS system. How do you plant within NRS system? Oberenga sale yennyini ayagala obuyinza nga ate gwoyitamu yennyini alowooza kukozesa nga nawe omukozesa. Tunagituukako biba bitamu nga ye alowooza kukozesa kumbe nawe omukozesa. Naye kakati eyo level politics ono gwe tuzannya waleero ekyali wala nnyo. Bakusanga busanzi ng'ogana embega w'okukyalo just w'okujagamba oyo yalya ayogera ne baabasi naye nga abasi omunoonya ne musisi katali just mumanyi banyamba oyo informa kati oyo yalumuleeta oyo yalya. Olina okubanga you have the ability okubanga system yaabwe ogirimu n'ebyama n'obitegeera n'omanya ssente z'akalulu bategese mmeka bagenda kabba batya banaakabbirawa abakufeeding ekyo balina kubanga bali part of them. Mukama kuwa omukisa. Kale ambadde ne Ssalongo olunaku olwaleero Ssalongo neyanza nnyo akaddeko kubanga naye byenjogedde byabagezi bokka. Atotaddeko discipline. Byenjogedde byabagezi bokka kubanga binawe bikwata naye byabagezi bokka era abavuma kano okajjeno kabatero nti yagambye bino byabagezi bokka. And this is the true opposition gye twetaaga okubanga eri functional. Erina okubanga erwanninga ne system bweti. Toyinza kubanga osula eri bali eri ate ogenda bajja kati nga balina ssente balina emmundu balina prison balina poliisi balina CMI balina jati balina ISO gwe tolinako naki nakimu. Kale mbadde ne Ssalongo neyanza akaddeko n'agenda maaso n'okuba nti agayeka abagezi bokka kati munnaye wobanga teweesiga mutwe gwo sooka okakkane oddemu okalabe bupya wobanga luli okalabye opapapapamu. Antuusa okusaasira kwange eri munaffe bamuyita Segawa Junior is an analyst ntera okumukyazaako kolumu yafiiriddwako mwannyina
tutuuse okusaasira kwaffe gy'oli muganda waffe era tubasabira mukama agende maaso n'okuba nti abayisa mu kaseera kano sobola kugamba kuguma olw'ensonga nyinza okuwulikika nga akudaala obukudaazi naye katusabe embeera musobole okugitambuliramu ereme kubamenya wabula mugume mu mbeera efaananako bwetyo ngamba wano njagala okutegeeza ku Alison Painters UG bano basiizi ba langi bagamba nti bakusiigira langi ekizimbe kyo asitegeeza kalina yokka okuviira ddala ku kalina n'ebizimbe eby'enkula zonna bagenda maaso n'okuba nti bakusiigira langi bakubireko ku 0705 19 36. Tweyanza nnyo ogenda maaso n'okuba nti olikinga video eno Rukia yabadde ku camera. Thank you so much.